kakati mukonje nina mukazi wange bamuyita Lydia. Olira sebo? Sebo nkuwulira. Omukazi ono alina hoteri gy'akolako. Naye bangamba maneja waabwe amwagala. Olira? Kale naranze n'okuwulira nga muntu n'omwana gw'alina si wange. Nti wa maneja? Kakati mugamba tugende ku DNA. Angamba talina sente. Kakati mbadde nsaba. Lwaki tuteekamu sente ne mugenda mu DNA? Kati nanga akasente ako kaba kanjeko. Naye kati nga tetunabatuuka mbadde nsaba naye bw'oba olina ky'osobola okunkolerako waneeno. Osooke tulabe oba kituufu. Kale omanyi onaayagala okwogerako naye? Nze kansigale wano nga mpulira. Kati beerako ku simu tovaako. Lydia? Hello? Lydia? What is it? Good morning. Good morning to you. Kakati nze ndi doctor. Doctor what over there? Yeah, I'm a professional doctor. A doctor? Anti kati nze ndi doctor muzungu wa malwaliro. Okay. Kakati? Yeah. Oba oli free tusobola okwogeramuko? Yes, we can. Kakati olina omwana eh? Omwana? Yes. Yeah. Yeah, akati mbadde naalyetaaze okumulabako. Naalyetaaze okumulabako ne tulabe. Omwana kumulabeko. Sebo yombuza nga sinakutegeera. Omwana abadde. Yes, ng'omuntu just nga a doctor era tuba tugaba bujjanjabi. Kati mba ndalyagadde mulabeko. Naye omwana wange si mulwadde. He's been fine. Yeah. Kubanga omwana oyo tubadde waliwo omuntu kale woli tusobola okwogera bulungi? Tusobola okwogera bulungi nnyo ddala sebo. Mbadde nsaba omuleeteko mu ddwaliro. Tulina kye twagala okukebera. Kukebera ki bannange? What's wrong? No, tubadde twagala kulaba DNA y'omwana oyo. What? What? DNA y'omwana oyo. Why? Ati kakati taata we ali mu kukola alabika taata we ayagala kukola kiraamu kubanga nawulidde akikoonako. Njagala kukola kiraamu biki naye mwana wange njagala mulekere buli kimu ettaka lyennina ebizimbe biki sente nga njagala muteeke mu kiraamu nga byonna mbimuwadde. So ng'ayagala agenda okumuteekamu ng'olwedde n'empapula za DNA kweziri. Nze sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo, sigenda mweta mu ddwaliro. Omusajja oyo dakimanyi omwana we kati akebera waaki. Siwulidde? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Sigenda mukebeza omusajja oyo dakimanyi omwana we kati ayagala ki? Ati kati omwana future y'omwana gy'oyonoona bw'otamuleeta kubanga omuntu bw'aba akola kiraamu alina okukola buli kimu nga kiri kiriya. But the guy knows it very well nti omwana we. Kati anti tusaba gwe muleete tukongere confirminga. Confirming what? Mwana we. Kati togenda kumuleeta? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Mama kakana tulabe ekyokukola kubanga nze niwoba olina problem osobola okumbuulirako kubanga ffe tusoma bwa doctor wa counselor tusobola okukansolinga n'okubuulira what next. Nange simanyi nakumanya simanyi muganda we nagana owawe muganda we nankozesa nenfuna oluto nangamba soogera kati mwagala nze nkotona ntemutwana nammwe mubusirusiru watalina muteza ate muganda we yakusanga wa? Temutanya obusiru bwabwe agenda yasabaza badde nsise na 15 tasoka kati wange naye ate yali mukujabuliza nga yasama. Anti mbuuza
Ye muganda we yakusanga wa? Nani ngenze waka wawe. Mwogeze kolaki? Kuna ba boyfriend wange nensanga yo muganda. Oyo muganda we nyinyi nankozesa ebyempaka nankwata nangamba nemugamba afunye olubuto otwalugenda kufuna olubuto kati nangamba sogera nsirike tagala mwawo kanya muganda kati uya ayasamasabulira bitamba abijjeeyo. Naye osobola okutuula ne boyfriend we n'omubuulira? Nange lwaki tondeka? Naye wali badde ojjawo obuzibu buno bw'oleeta omwana bamukebera n'ogamba wooli. Banange mundeke. Yana kujako simu yangu nga sagala birowooza ko sagala kuddayo nabiwulira ko ngana kujako simu yange rabbayi. Kubita FM kiyita buli ky'omuziki. Sijja kumutwalayo mu DNA okujjako nga mutwala mu DDT. Abamfuire. Mwategeka kivulu nga bakiyita abakazi si mmere. Era si lumonde. Mulimba battabu nnyo. Kubanga ate abantu ne batyo gendayo. Mu kivulu ekyo. Abakazi si mmere. Batya. Teri yalinyayo agamba bannange. Esimu zaffe zigula eddakiika esigadde 30 okubanga tuyingira essaawa 2. Ogenda kuyita ku noti 4 emunya 25 noti 5 ne noti 4 emunya 25 3 Endobeso mujiwulidde. Bulungi nnyo. Omukazi ajja omwana si wa musajja. Mwana wa mkyala Eze birungi ebuwambo. Mukunje musajja alinyemu ku kyawa kati kitegedde nti omukazi omwana yamuzaala muganda we. Alinyemu ku kyawa kati. Kase kirungi. Omwana wa kika. Tekirina tabu. Kase omusajja akitegedde. Mwana wa kika. Promota mutya bashabeke kyanti musantu kusenka ndi kwa Fulanda ensabi mu Jumba Masaka. Bale nnyo ku Beat FM. Kaza wa kabaka. Baswako kwavula enna mama okota. Basoka kwavula zikusooka abeera na mama okotanga bulijjo. Omukyalo oyo omwana si wa musajja olaba bwalemedde ku gundi. Akudiye ni agiganye. Nenebuuzamu omukyala bw'oba wakimanya nti ekyaliwo nga bakukutte bukwasi lwaki tewagendako mu ddwaliro? Wandibadde ogendako mu ddwaliro ne baziyiza ekigenda okujja. Mpozi nga nawe omusajja wali wamwagala dda. Ono Timbatoola eri kakati mwami yaleese endobeso mbadde nsaba omukyala mulekere mukulu wo Kiggwe. Webale nnyo Beat FM. Mutane byogera ne Joshua Dobi wengoye wane zero we maso ga kizibe kya pepesi. Oyo mukazi muzibu nnyo mwaswa musajja oyo. Muzibu. Kyabakazi tugumira bingi buli mbeere lumbagana mukazi yekka naye mukama mukazi munange ensonga eri very understandable. Tolina nsobi gye wakola, kyolina okukola kutuula na mwami wo omubuulira amazima, tolina musango. Mwebale kuweereza yenze mwala Saalongo Bwembo enjo nsinzidde wane Masaka Kyanjale. Wenno tewali nsobi gye yakola obwenzi si nsobi. Kale bulire ono muwala wani Saalongo Bwembo. Kati kisinzira obwenzi oba obukoledde mu mbeera ki? Mukunja assalamu alaikum webale tuweereza naye nayi mukunja abalambuwa mwana wa manager mwana wa muganda we naye abakazi lwaki temwewummuzayo mwagala ki bannange kasita okitegedde azaalaza mu kikeera abakazi